السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد erinnya kunobwa Muzaffaru nga ndi omu ku bayizi abafunye omukisa ogw'okugendako wabula okusoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mu ggwanga lya United Arab Emirates, jamia oba university eyitibwa Al-Qasimiya Islamic University. Nebaza twala omukisa guno okwebaza taata wange omulungi omwami Ssekibala Omar ne maama wange omulungi omukyala Naku Hamida Nattembo olw'ebyo ebingi bye bakoze mu kuba nti ntuuka ku mukisa guno baada Allah subhanahu wa ta'ala. Nentwala era omukisa okwebaza taata wange omulungi Sheikh Amir Katudde ne maama wange omulungi era Hajati Naswa Rukaya olw'ebyo era bye bakoze ebingi ddala kulaba nga ntuuka ku mukisa guno ogw'okugenda wabweru okusoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nebaza amasomero agandeze okubira ddala nga nkyali muto okubira ddala kusomero erya Africa Quality Islamic Primary School Ndejje Mirimu Zone, olw'okuba nti baatuwa omusingi omulungi ne tuyiga ensobola okweyongerayo mu level eza waggulu, era ne neebaza n'essomero eryanzijjaawo nga nvudde mu primary ne neeyongerayo mu secondary, era ne linsomesa bulungi nenkola nenjiga bye nayiga nempita oba oliawo gwe mukisa guno nga lyessomero erya Ibn Khamis Islamic Secondary School Ekigogo Matugga. Mbebaza badirectors baalyo Sheikh Amir Katudde ne Sheikh Siraje Kasirye olw'ebyo baateekamu ebingi okulaba nga tuyita n'okuyiga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, saako n'okutufaako okutulondoola okulaba nga procedure zonna zitambula bulungi ez'okufuna scholarship eno. Tubeebaza, tubebaliza ddala, twebaza Lufuka Quality Islamic Primary School ne boodi yayo yonna abasomesa baayo ne Ibn Khamis Islamic Secondary School Ekigogo Matugga. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Rayyan Amir Kajoba nga ndi muyizi nga mbadde muyizi ku Ibn Khamis Islamic Secondary School. Twala omukisa guno okubategeeza nti nze omu ku bayizi abalondeddwa ku University ya Jamia Al-Qasimiya kusangibwa e Sharija. Alhamdulillah, nebaza bazadde bange okusookera ddala maama wange Hajati Naswa Rukaya byonna byataddemu, nebaza taata wange Sheikh Amir Katudde ne Sheikh Siraje Kasirye kubanga okusoma kwange kubadde ku bo. Nebaza essomero lyaffe lya Lufuka Quality gye natandikira okusoma, barakallahu fikum. Nebaza ne Ibn Khamis Islamic Secondary School gye nsomedde, gye nakwatira Qur'ani, gye nsomedde paka Kanawi, era nga nze omuyizi yasinga mu ggwanga, barakallahu fikum. Kyali kimanyi nze omuyizi yasinga mu ggwanga ku ddaala lya Kanawi omwaka ogwakko 2020. Kwate ng'otudde aye kayagala oba asobola ayagala kugera ng'atudde tuula, ayagala kutuula, ayagala kutuula oba ng'ofiiringa comfortable ng'otudde is okay. naye kwata akagaali wamukiwa amakulu kubanga ogakirakiraga Amanya Basiika Husna, era nga ntwala omukisa guno okwebaza Allah okuba nti ndi omu ku bayizi abatono abafuna minha mu guno omwaka, minha ya Jamiatu Al-Qasimiya Sharika. Nebaza abasomesa baffe kubira ddala ku Ibn Khamis abattenika obulungi, era nebaza n'abasomesa baffe
bakubira ddala ku lufuka quality abatuwa omusingi omulungi. N'ekirala neebaza bazadde bange abalungi batutegese buli mbeera yonna ne batuwa buli kimu nga tetwekwasizza tusobozesa okusoma obulungi. Waaza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza Allah amannya nze Sheikh Siraji Kasirye Director Ibn Hamisi. Twebaza Allah ow'ekitiibwa atulonzeemu mu masomero enkuyanja agali mu Uganda nga Ibn Hamisi ye yasinga omwaka 2000 myaka 3 kati neguno gwe twogereramu oguwedde ffe twasinga era University emu ku za United Arab Emirates esharija twagituukirira naye tuwa omukisa ogwo abayizi baffe aba Ibn Hamisi okuba nti bwe bakola obulungi ejja tuwanga scholarship era yakituukiriza netuwa scholarship 3 n'endala tukyazirinda mu January insha Allah n'abalala bonna tusuubira nti bajja kgenda ne Kuwait nayo tusuubira insha Allah tulina abayizi abagenda Kuwait n'abagenda e Saudi insha Allah taala. Naye omuwendo tetunnagumanya naye nga tulindirira Allah tabaraka wa taala gy'anaaba atugeredde. Bannayuganda mpakakasa nti Ibn Hamisi olwaleero insha Allah eri international, teri Uganda yokka wabula ensi zonna. Saudi Arabia tulinayo abayizi abasookayo ne Kuwait olwaleero bagenda insha Allah. Twebaza Allah ebyengera byatuwadde wa Ibn Hamisi okuba nti tutuuse atutuusizaawo si magezi gaffe naye tumwebaza Allah ow'ekitiibwa atuwadde ebyengera ebifaanana bwe bityo era abaana baffe tubasabira mwenna abagenda omukomawo mudde mu masomero gaffe ag'obusiraamu mubeere nga mugakulaakulanya nga mugasomesa si Ibn Hamisi yokka amasomero gonna mu Uganda ag'obusiraamu. So tubasabira Allah tabaraka wa taala abatwale bulungi mu nsi eyo, mutebenkere musome ekibatutte kusoma insha Allah, mukomewo muweereze obusiraamu mugase eddiini yaffe. Ebyo byebimu ku bigambo byange nga Director wa Ibn Hamisi. Naye abazadde tubakubiriza muleete abaana ku Ibn Hamisi insha Allah, emikisa weegiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Hamisi y'erimu amasomero agali mu Uganda Allah gakyawadde omukisa okukola obulungi mu Thanawi ne Idaadi ate ne mu Sakura. Naye alhamdulillah kubanga twafunayo abaana ono yennyini omu agenda yafuna 2, omulala n'afuna 19, omulala 17 n'omulala 18 n'abalala. Kitegeeza nti alhamdulillah Allah tukwebaza ow'ekitiibwa okuba nti otutuusizza ku kkula ebifaanana bwe bityo essomero lya Ibn Hamisi. Emyaka kati 3 insha Allah nga amasomero ga mu Uganda ffe tusinga. Tusuubira nti insha Allah n'emyaka eginaddako tusaba Allah basi magezi gaffe wabula abaana ba Ibn Hamisi. Sebo twebaza principal wa Ibn Hamisi Sheikh Hamid Katubbe omulimu gw'okoze sebo okuba nti otutadde ku maaku, n'abasomesa b'abalala bonna tubeebaza abatuusizza Ibn Hamisi ku mutindo baadallah. So ebyo bye bigambo byange. Bonna Uganda muleete abaana basome ku Ibn Hamisi n'amasomero amalala, kubanga ekigendererwamu baana kusoma busiraamu babeere nga bafuuka abantu ab'omugaso mu umma eno insha Allahu taala.
Sheikh Kajoba. Ndio daktari kacheki. Sawa.